soosi ya visa gye zaava nga tezaava na Uganda ze baafuna abantu abatali basiraamu ne bagenda e Makka, kitegeeza nti temwali buvunaanyizibwa bwaffe nga ffe okukwata omuntu ne tumuwa visa, ate ekyoku Uganda Bureau of Hajj Affairs tegaba na visa za umra. N'olw'ensonga eyo ekyo kyeyogera nakyo si kituufu. Ensonga endala, kino kitongole ekigatta ebitongole by'abasiraamu byonna mu Uganda. Kyekitongole kyokka abasiraamu ba Uganda bonna mwe beegattira. Kibadde kigatta Supreme Council era akyali mmemba paka lw'anaagamba nti bamemba baabusazizzaamu. Kimuli erinamu bammemba, Bukoto Nateete erinamu, Nakasero Jamiyatu Dawa Salafiya erinamu, Nakasero ya Amiri Dawula eya Sheikh Kakeeto erina ofiisi wano, Amirul Umma alinawo ofiisi wano. Ekitegeeza nti ebitongole by'abasiraamu byonna mu Uganda kino kyekitongole kyokka ekibagatta ng'abasiraamu. Naye era mukyawulira nti abasiraamu bwe baba tebaawukanye tafuna biki, tafuna mirembe, era ayagala ne kino nakyakyawula akitebemu, abasiraamu basigale nga tebakyali biki, nga tebakyali bumu. N'olw'ensonga eyo ekitongole tekiri partisan, si kyekibuli, si kya Odi Kampala, si kya Bukoto, si kyani, wabula kitongole ekigatta ofiisezi zaaki za Uganda. Era wano w'osobola okulabira okwegatta kw'abasiraamu kwokka mu Uganda. Bisigadde ebirala tosobola kulaba abasiraamu okolaki bwe begatta. Ziwerera ddala 8 kale nti bwe twogera. Naye abo ababiri Makka Madiina ne Uganda Muslim Council ku 8 kampuni 78 tukyayimiridde nazo era tukola nazo emirimu n'obuvunaanyizibwa bwaffe. Lwaki tezinnatuwulira teziri naffe, n'ekirala zonna zasasulwa ne ssente wano ez'enteekateeka ezigenda mu ki, ez'enteekateeka ezigenda mu firigo. Ne Supreme Council yennyini esasula ssente zaayo wano. Era tugirize erete passport tugiwe visa. Naye nga ki ekyokulowooza nti esobola okugyawo ekitongole kino nga Uganda Supreme Council, ekyo tekiri mu biriisi byaki, tekiri mu busaze bwakyo byesobola okukola kubanga si yakitandika era terina buyinza busobola kikola ki, busobola kukiggyawo.